ate kansibireddemu tatulinyire mudiru mwana atabimanyiiko abimanyi nze kasayambulidde kyenjagala okuwuliriza nemanyi maali weeri nabona omulenzi we waki no luli gwe twasanga ku luzi oyo gamba mama taŋŋamba mbu mwetege olotya mumwetege yaŋŋamba simanyi we musanga nga nyenyamu ekifuba bwenti simanyi nga nyenya akabini omanyi engeri gyoweebuddemu omubiri tokimanyi nti okufuna olubuto ku lujja oba ovumaganya abaakuzaala n'abaakukuza era oba osaanyizaawo ekitiibwa kyabwe tokimanyi nnyabo ate tulina gijjayo leero kubanga mama nawedde anoonya muguzi ate kiki tukola wano si ekyatuleese tetulinde obudde butuuke tugende nagyerina ovaayo gwe tugumanya mulu mwana ebiwaji byewaleese gwe walibadde okwatya tewe nalesa akakwata amazzi okamale sente zabadde zanyereza akakola sijja kugumikiriza kukulira mu nda yange gwe olubuto gwe nga simanyi kitaawo lwaki onneesibako nenkuwa amalagala n'olemeramu oyagala kunzita kati leero tompona owaye gwe najjemu nga obulidde mu kikopo kiki nnyonta ebadde nnuma ente ebadde ekuluma ye banno bali wa ogenze kuluzi osigadde wano ng'ofumba kikayisenga nvuddeyo nange ndeetera ku mazzi ennyeko kayisenga nga ddala olwaki aba akola ebintu ebyo siganyi talina ssente zimwongerayo mu misomo gye naye ate okumukaka obufumbo bw'ateetegekedde kiba kikyamu nnyo ye amukaka obufumbo naye kyeya ne mutabani we tebanajjako wano eno nti basaba Nabukenya naye kyenategeddeko maama ono alabika abaza byanfuna kuba kyennawulirako nti oyo omwana ne kitaawe alina ebyobugagga bingi ati kyemmanyi maama engeri gy'alinamu omululu abaza byanfuna so tayagaliza Nabukenya bufumbo buno yalina kyabala naye ate mwattu kuba maama ono simwetegereza bulungi kuba era ndaba yeewuba buli kanaku akirimaani buli kanaku
tegeera zinali mayimba alina bizinesi ze bakubako Ebyo mungeri gyali kyeyima maama abala byanfuna. bulijjo abala ebyo Ayagala Nabukenya afumbirwe mutabani wa Chairman. naye ate eky'omukaka kale ekyokufumbirwa kyalibadde kiddako ebbali naye omukaka obukasi gatayagala maama akola mwesobi. Nze munnaye nange maama yansobedde era munnange Nojjagoba ku ebyo naye no maama mutuuze omubuulirireko kuba naawe okimanyi nange tanjagala wano. Maama buli kye mugamba tasobola kiwuliriza naye ate gwe ayinza okuwulirizaako. kati bw'anaamukaka n'amutwalayo ne bamukolera ekikyamu gaakola kyebyenfuna. Ebyo maama ajja byejjusa lwakuba yeetabira basaawo nnyo. Akola bubi nno naye tofaayo ngenda kwogerako naye. Ngenda kwogerako naye kuba ebintu si birungi omwana gwakaka tabyagala. ngenda kwogeramu naye kuba nze n'obujo ndaba yeetalwa Chairman buli kanaku nga mmanyi oluusi engeri gyagenda wa Chairman aba alina kyakola ki kyagobako oluusi bizinesi bujja agoba ku ebyo. Ayagala muwala we agwe mu by'obugagga. N'akako omwana waati bujja ndaba amusindika amuzza eri babeera mu nfu simutegeera bulungi. Leero munnange era agenda ngenda kwogerako naye oba bino byakola si birungi. Limaleemu ssebo sigenda beera neno mu maka gange ninga ddole nga gwe nnyinimu teweefiirayo. Eddagala linywe limaleemu. Gulowooza linyweko oza tebikaawa. Linywe kulinywa kye kikulu. Nze saagala byakunzaazamize wano. Eddagala linywe teweekoze oli musajja. Ne musajja nawe ndikwemu oliwulire bikaawa. Nze kyekyo ekyannema. Gwalemereddwa okuwandiika mu kitabo kati kookirabe. Tondabiza nnaku mu maka go ssebo olowooza nti najja kulya emmere. Eddagala linywe. Wangi maama. Gyendi maama. Oli muti eyo maama. Ng'alabye. Kale kanjogereko ne kitaawe ndabe oba bamutwala mu ddwaliro bamutwale mu ddwaliro nga bukyali. Yasuze bubi. Ng'alabye akaana kange. Kale maama kanjogereko ne kitaawe ndabe. Kale maama. Kale. Wange ate ogumali. Nno omwana mulwadde. Muwala waffe. Mulwadde. Maama ngambye mulwadde yasuze bubi. Kuva omwana asesema omwana buli kibamuwa kikomyawo talya tanywa ali awo. Okuba omunaku beki. Naye ku kyaŋŋambye yeetaaga otwalibwa mu ddwaliro nga bukyali kuba yasuze bubi. Maama ngambye yasuze atunula nga yeebuuza omwana kiki kuba emisana yabadde bulungi. Kale kankube kube ku busimu wano ndabo banaafunayo kasente agenda afuna obujjanjabi nga buti. Naye era ebyo nga bikyali awo eddagala nga ndaba tonanywa. Eddagala gwoza binyweka nnywa. Eddagala linywe. Naye mwe temugumiikirizaako temugumaako. Nga tugumiikiriza ki? Tugumiikiriza ekimala. Wasi gwe mulina. Ngumiikiriza ekimala ssebo. Sagamba ate okumanya mbikooyi. Ntusobola okunoonyeza eddagala naye eddagala likulemye. Mpulira nga mbikooyi. Owooza tugumiikirize.
Bagala ebigubiikiriziko ebyo. Oba olowooza nze waffe tewaali mmere. Gwokajja kumpiika bitatu. Action.
Kale gyebale. Kale naawe gyebale. Ndumaliriza. Webale nnyo Kale. okunyiikira. Aha. Oli ku bijanjaalo mukadde. Naye ebyo biwera ddi nga ndaba obuweke butono. Takumwera bujja kubala bwere. Kulondamu bigirende okusiga. Amavuuni tegobadde oli okuba. Ale. Omuwala kwenda byeri wansi. omuwala wabu ayagala gya kukola aba tetuwudde naye wano nemugamba siire ennanga eri mu binyeebwa nakkirira ngambaga okumulaba ng'abadde gange yaŋŋamba alina akaana ke kaalabirira nga myaka nga 8. Myaka 8? Tekalina buyambi kati akola nesente ezokukalabirira bambi. newuuza ng'omumanyi Si mumanyi naye kuba twabeerako namulabako eriibwa ekamutuuza gye namulaba nga naawe obeerayo ebiseera biri ebyemabegako naye era bwe mmulabye wano neekanga nenga yatuusa atya eno naye nga nnaku zamutambuliza ateke nakole kusenteeka ziba z'omu naye n'ajja n'abeera eno ate naawe n'ojja omusange musanzeyo n'enkyebuunya anti musajja gyagenda era munnaali oba gasanga banne yaddi kaŋŋende mugenzi nsiibe bulungi kale aha nsiibye kakati mutaba olwaleero lwe lunaku olw'okugenda okukyalira ki omuwala gwe nalaba nga ngenze ewa mwami Kiganda nasiima nti namukusiimira saagala okole ki nswazi saagala ogende nga tokola ki neetegese olina okumalirira atugenda toyogeza byaki byamatunuusi nga tugenze eri tugenda okusooka okusisinkana omuwala ate tunaamala okutuuka eri bajja kuwa obudde oyogereko naki naye wabula bwe tuba tugenda ne mwami Serwadda akuba kati tumulabawo naye tugenda ne mwami ani Serwadda ojja kuba mugumu